Nkwebazaako abalagina maaso okubanga otugoberera buli olukedde bebale gy'otuusizzaako engalo egigatta ku ggwanga lyo mu mbeera emu ate obwina. Nze Disani Kyeswa ndi ne Kasozi Samuel philosopher olunaku lwali kubanga twogera twabalabula tubagamba General byageze maaso okubeera ng'ayogera ssaawa yonna yandibanga aswala Ambassador wabanga teyeetonze ate wabanga tatambudde. Kasozi tukira olunaku olwaleero nga Ambassador teyagenze w'eggwanga lya tewali na kyabaddewo yadde tewali kyabaddewo wabula ku sayidi yaabwe n'ate ku sayidi yaffe President yeetonze ekisooka kya byonna. Ebbaluwa twagirabye. Yes, President Museveni n'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira embassy okuwetunda kyabadde kibi nnyo okutuuka ku eryessa. Okay. One kyabadde kibi nnyo kuba nabagamba nti diplomatic relations kintu kikulu. President Museveni ebbanga lyamaze ng'akolagana n'amawanga g'abazungu yadde wanaageevumya najja ayogera n'abatiisa naye akimanyi bulungi abeetaaga. Yes, kubanga newe yali yakava mu nsiko amawanga ago gaakola kinene nnyo. Uganda okugiza engulu poverty alleviation n'ebirala bingi gaateekanga mu ssente. Genda e Mulago wano olabe water aid project esponsoringibwa basungu abo. Yeno yetuyambako ku ndwadde bagenda testinga kino bagenda testinga kino. Genda Entebbe wali UVRI Uganda virus gundi yasembyeyo Ambassador yasembyeyo n'omukyala ye Natali namulabako Entebbe nga bali batongoza ebintu bya science gundi bali batongoza Entebbe awo yakunoonyereza ndala nyinyi gyobadde ati yeyo UVRI Uganda virus gundi yabatu wano nga agitongoza nga bagitaddemu sente mpya nenga bagitaddemu sente ebana abantu abo bakola kinene virus ezo basinoonyereza ne bakola bingi ne bateeka ne ssente mu bantu be bagenda okugezeserezaako eddagala ly'endwadde ezimu nti tugenda kujjanjaba kino abantu mujje abagenda okwewaayo babagezeserezeeko be bateekamu ssente. Genda wano wonna Makerere Rockefeller Foundation ze supportinga research zonna kaakati gwokeera enkya ojjewo bakiyita severing relationship ogyonoone. President Museveni yamanyi realities kabadde mu byobufuzi tasobola kukkiriza kintu ng'ekyo. Naye Muhoozi olw'okuba nti yakatandika ebyobufuzi exposure ya Muhoozi teringa ya Museveni. Museveni amanyi realities alabyeko zi gavumenti ezibadde n'enkolagana n'amawanga ago n'engeri enkolagana gye yonoonese bw'ebadde tasobola kukola ekyo. Ovola yafuddeyo n'ebbaluwa nze nali wano ne mbagamba ku experience gye ndabye Muhoozi talina waasobola na kumatiza abantu abo yadde okumuseseetulako bw'ati Ambassador. Naye olw'okuba nti n'obalakinga mu international relations okumanya amawanga bwe gatambula bo tebakirowoozaako. Omanyi byonna nga bimaze okutuukawo babaddewo obakuwasa okutambula awo nti yeetonze embassy n'ebitambajja. Yes, ate n'okwetonda balina okimanya nti American embassy weeba eneetonda ojja kulira sometimes mawanga ng'agamu South Africa twakirako n'omwogezi wa White House yavaayo n'ayogera ne Ambassador we South Africa yaliwo Bridget omukyala yavaayo najja ne yeetonda atya kati abaawana abatamanyi nti mawanga amala bibaddeyo tasobola kumanya yaloza Ambassador ajja kujabuza kubekama nti neetonze kati abalabo baloza mu Ambassador bataddewo ekifaananyi Ambassador nga ayine President Museveni nti yeetonze ekyaliwo mu 2023 nga President Museveni amwendoosinga kyebajjeyo ne babagamba nti yeetonze ebyo byonna Ambassador wekibeera nti nno kwetonda si kintu kitono nnyo okwetonda ku Ambassador henno ggwanga liba lyetonda kyenkana bannange nkugambye Bridget Ambassador wa US South Africa yafaayo okwetonda John Kirby omwogezi wa White House naye yafaayo najja n'ayogera ate emirundi egisinga ne waba yeetonze abasinga tasobola kwetonda nti ssebo nsonyiwa oba nakoze ensobi nedda yeetonda Ambassador eri South Africa kyava ku ki nti nno Ambassador yagenda n'awulira olugambo ku bantu South Africa eryato lyava e Russia nga bajja ku drills ne South Africa ne listaging e Cape Town kati abalabi bannabyabufuzi mu South Africa ne balira ne balowooza nti nno South Africa eri mu kuwa Russia byakulwanyisa byafananyirizako ino erya America erya lino lyali tonoko aliri lyali ddene erya America lino lyali tonoko lyali tonoko kaakati ne balowooza nti nno South Africa ewa Russia byakulwanyisa jjukira America yali yateeka sanctions kati Ambassador n'avaayo n'akigenda akyogera nti South Africa erina okwetonda lwaki yawadde Russia ebyokulwanyisa. Njagala okulaga ensobi ezivirako ba Ambassador okwetonda yali nnene kaakati wakyogera ate tekyakomaawo Cyril Ramaphosa
naye kyamukola n'alagira wateekebwewo inquiry. Owulira ekintu naye bino ebyawano gw'ogambye yeetonde towadde na kozi lwaki yeetonda kakati yeetonde kuki naye kakati oli Cyril Ramaphosa yateekawo inquiry ne banoonyeza ddala eryato lyabadde bagenda okizula ng'eryato South Africa terina byakwanyisa bye yali ewadde Russia era obujulizi bwonna ne buvaayo kati awo South Africa n'etaama ne balyoka bagamba America gwe bateeka sanctions ku Russia ffe tebitukwatako okuddawo n'okera n'otumiza tulina etteeka lyaffe eritufuga okuwa ebyokwanyisa otandika otya ambassador kyamusuka paka America John Kirby omwogezi wa White House yavaayo naye najja naga nti mu butuufu eteekwa okuba yali nsobi katongera okunoonyereza naye ng'era si kirungi we mubanga oba wabaddewo okubalasha ebyo si kirungi bali concerned. Ambassador n'avaayo najja yayogera bulungi yabagamba katongera okunoonyereza John Kirby yagamba nembeera nga kukyabaddewo si naye kabanoonyereze kibakutteko obujulizi ne bavufuna. Bridget Ambassador n'avaayo najja n'agamba nti I'm grateful for this opportunity to correct my misimpression. Yes, naye ng'era takkiriza nsobi wabula agamba correctinga teyakikola. So kati simanyi Muhoozi yabadde asuubira atya Jaffu Kamiro oba akola ati omanyi nabadde mu nsisinkano ya Katikkiro Mayiga ne Gashumba Katikkiro azanne etondere ku bye yayogera yali ayogera Gashumba njagala kuzzaawo nkulagala ne Katikkiro Mayiga naye kwetonda yaki yayogedde mu byobufuzi ekintu kwetonda apology sinsi ya apology era bagamba tokaka muntu kumugjamu apology ng'ajja kujja ate amale akuwa ekintu ekigenda okutyoboola ate kyetaaga sinsi ya apology otojja kujja mu bannabyabufuzi kati ne Gashumba yabadde tayinza kujja na sinsi ya apology olaba nako kenyininyini tugamba yakubya amavi okugenda obugezi basikagala kuzza watyanga yeetonze ebyo ababikola tobasuubira mu society zaffe Japan bwe bayina enkola eyo bagiyita kotwo ng'omuntu olw'okuba gukusinza ojja n'okoona ekyenyi kino n'okikulubula ku ttaka bwoti n'olaga nti ddala gukusinze ng'okola emirundi ng'etaano n'okikuba ku ttaka oti okulaga nti gukusinze naye nga kyakolebwanga ku supreme leader empula bano ba subject naye kakati ambassador ali protected omusuubira otya tukotwo wa Muhoozi ajja kuba omutwe ku ttaka wakirabawa wa CDF nga n'owe South Africa gwenkola ewaali ensobi yagamba bugambi ajja correctinga gundi impression ebadde mu public ebitaalabika bulungi naye era teyagamba nti nakola nsobi neho naje yeetondamu bwayo yes byabaddewo byasuulidde president w'eggwanga okwetonda olw'omwana ye yakitegedde nti ono kati akola nso kyovola ye wiikine njagala obaga President Museveni sisubi ayagala okuleeta Muhoozi ng'omukulembeze naye amulinamu ebituli akyagala naye amulinamu ebituli bingi era kimulemesa ku bukulembeze buno singa Muhoozi yalinga omuntu ali strong mu byobufuzi Museveni yalibadde yayiiyadde engeri naye yalibadde yawummula dde obukulembeze kuba asuubira Muhoozi ono okumuwa safe haven nti no ajja kubeera mu ggwanga mirembe ebintu bye tebikwatibweko naye alabira ddala nga kyangu nnyo eggwanga okulisuula mu ntata yes ye weakness gy'alina era ojja kwesanga emirundi egisinga nga chance esobola n'okuva mu ngalo ne Muhoozi n'atakwata bukulembeze chance bweri eggwanga nga lino okulikwata n'oliwo omuntu nga akola ensobi bwe zityo bulanda nyingi ezijja okukolebwa kino kitegeeza ki eri kaliya ya General okay so kakati okutwaliza awamu kyenjagala okulaga nti omukulembeze yenna international relations kintu kikulu ku kudetermining omukulembeze wano anaabaawo kubanga amawanga gali ogeetaaga tubadde tulaba General ng'asinkanye bakomanda w'amagye Misiri ab'e China ogezaako okumufuula broad ne international community emumanye naye kakati bonna nga bawulira ebyo buli omu amanya nti omuntu oyo mwangu wakozesa nsobi. President Museveni yagamba mu katabo ke The Mustard Seed nti no Amini bwe yakwata obukulembeze yalabirawo nga balina chance y'okwata obukulembeze tekyangu omukozesa ensobi naye Obote yali mugezi tomukozesa nsobi era Museveni yatyanga nnyo Obote yali mugezi naye Amini yali talina mastermind ku ggwanga kati
engeri gye lidukanyizibwamu ababota bwe bamu ku mastermind. Yes, Obote bali basajja bagezi. Kuva mbuvuzi w'amatwale sebo kubakwata eki bebakwasa eki. Obote najja bukwata yali musajja mugezi ddala. Naye kaakati eggwanga okulikwasa omuntu ng'oyo nga ali siripale nnyo mu bigambo. Wano batuga nti most of the world's disasters have been caused by word. Disasters amaanyi bigambo bye bisinzo zireeta. Kati gwe wojja n'omalagalaga yalirira ebigambo byo biva mu bbanga bityo. Kyangu nnyo kola ki okusuula eggwanga mu ekyo. So nakibagambirawo wano nti ajja kuswala ambasada nga tamunyeenyezaako yadde ate amalayo none ekifaananyi kye. Kaakati amawanga gali gonna gamanyi nti n'oyo omwana yadde bamwagaza obukulembeze mwangu wakozesa nsobi obukulembeze tabusobola n'ebyo. So kijja kuwa n'abantu abanaamulwanyisa okufuna ensonga yebatandikira okulwanyisa Muhoozi nti katugezaako te mu bukulembeze. Okola akantu katono mu politics eyo kye bayita entrepreneurial politics okuliyeetingawo embeera osika oli omukozi ensobi n'okuliyeetingawo ekibeera oli n'omukozesa ensobi ne balaba nga yagala ofuna bw'omukwatira. Yes, ne balaba nga ye gw'oli victim no justifying engeri gy'akulumbye nti ye villain ye mubi. So kaakati kyangu nnyo omuntu okujja wano n'asonsa akantu katono nga ye mukulembeze n'akola ensobi egenda omuviirako amawanga gonna okukola ki okumurijectinga kibasiripale nnyo. So kaakati kitakaliye ya Muhoozi nti yalibadde akendezaako ku bintu bino. Ekirala afune think tank erimu abantu abagezi abamanyi international relations. Tiimu yagiteekawo Kasozi. Tiimu gy'alina si ye tiimu abantu Piero yo abantu beerina bonna bantu baagala byanfuna baagala paaliyamenti. Odde babaddeyo kati oyina Mayiko Mawanda abadde mu ate parliament. naye akoze eki bukyanga aba mu paaliyamenti omuntu yenna okubala olaba ne baba basesinga ba advisor rolo zaabwe. Oyina Kabanda ali mu parliament. Obonna obalina Kabanda tuyinza okugamba nga idea kije yaleeta nti Muhoozi n'omuntu ng'agiranaga nti omusajja yaluka idea. Omuntu yenna ng'obeera advisor kukkiriza nti oli advisor olina okubanga ku biteeso bye waleeta omukulembeze yakolako nga bisatu ku biteeso 10. Naye Kabanda kikye yaleeta Muhoozi n'akigenderamu era nga kirina impact ku society. Tugambe nti n'omusajja mu ojoleeta egundi kati Andrew Mwenda. Andrew Mwenda yabeera mu mawulire n'abeera ewa atubulire nti nno naleeta idea we nti Piero yo tugende nga tutambula twera etawuni oba ebibuga nti naleeta idea bwetyo Muhoozi n'agikola. Kimanyi babadde surprised ne move ya mukama waabwe. Kubo babaira surprise naye kuba badde bamanyi ebyobufuzi. Ayo pulling out. Yes. Nanti kaakati bo baasuubira nnyo ne beerabira nti no kuliko architect. Batandika n'enteka aliwo omwana waffe ye Mtya North yabadde yakubisiza ebipande. Kyenkugambye nti bonna abasinga tebaagala Piero yu tyoba nakwagala Muhoozi baayagala kuyitiramu bakita kooti tailing nti enswera eyingira mu mmotoka ng'eyingiridde ku kooti ya boosi. Kati baafuna boosi Muhoozi nga bonna kwe basobola okuyingira mu parliament mwasobola okufuna obwero si 5 mwasobola okufunira ssente bonna ne beesiba ku Muhoozi atalina kyasobola kumugattako wabula ayagala kuyingira kufuna parliament. Kati kyekizibu najja n'abeera mu ssaako y'abantu abo abaagala obwagazi ebyenfuna abatalina paati nnene. Bekwata ekyabwe mu bwangwe. Yes. Njagala okuwa keesi endala eyagundi njagala abantu bamatira ekintu kino nabagamba nti talina kyejja. Keesi yali ebaddewo ne bagoba ambasada mu buswavu obutagambika yali mu 2020. Yali ambasada wa Malta. Gwange erya Malta mu Finland. Baali bakuza emyaka 76 bukyanga bawangula Adolf Hitler. Ambasada bali bamuyita Tabonga, Michael Tabonga. N'agenda awandiika n'aga nti yes tuli mu kujaganya emyaka 76 twakomya Hitler. Eggwanga erya Malta nti naye ani agenda okutukomeza Hitler omupya Angela Merkel owa Germany. N'agamba era Angela Merkel akoze kinene nnyo okutuukiriza ebigendera bya Hitler. Germany yali yakitinga. Malta yayitirawo ambasada ne balyoka bamuyisaako ekiwandiiko takyasaana ku byayogedde na Finland bamugoberawo n'okwetonda ne yeetonda wa Malta mu Finland gyayogerera ebyo nti ani agenda okukomya Angela Merkel. Malta yavaayo
newandiika ne European Union foreign gundi office ya foreign affairs nti byonna bye yakoze ffe ng'ensi ya Malta twetonda era bamugjayo ng'ensonga eri genuine naye kaakati ono ogenda mukwata nsonga ki mukozesa ebyo byonna nsonga ki eri genuine gy'ogenda okuwaanino sanctions ezasembye ezo ku basirikale ate era ziri genuine sanctions ziri genuine lwakuba nti eno zinyiga nti abapoliisi abamu kye basuubira nti abamu ku bapoliisi bakwano ba Muhoozi abakwatibwa ku webakwatira Mawanda nga bagamba the chief thief aliye nayi naye ng'era ekitegeeza naye yakkiriza nti oli mubbi naye lwakuba ekizibu chief thief ayinayina naye nga noono mubbi ate nga gozibye mukwano gwange so kaakati awo Muhoozi si bwe yali kikoze nakyo ekyo era ebeera weakness obeera olaga nti nno ojja kukompromisinga nawe ku bakwano bo yali badde agamba chief thief waali musibe nga bwe wasiba n'oli naye ogamba naye nga wasibye no kitegeeza olaga nti nno ono si kituufu okumusiba laga nti chief thief waali asibwe naye olage nti newe wange yasibiddwa era nti tulyoke tumanye onoolwanyisa enguzi naye eyo statement eyali nnungi kuba baali bamuwana nti ate ono omwana yamukambwe nnyo era nange nali ninda ku Mawanda yali badde ne mu Piero USA bwe bamudinawunsinga olwekyo adde ebbali paka byonna nga biwedde naye wootandika ogamba nti osibye oli akulira ababbi ate nga munnange wamusiba kiba kyeraliikira so okutwalizaamu twetaagawo maturity mu byobufuzi twetaaga abantu bano nkibagamba bulijjo politics ekikola politics omuntu olina okuba omwogezi olina okuba omusomi abasajja abakola constitution ya America abo baali abasajja nga 64 ne batuula emyezi nga 6 kuliko ba lawyer 34 kuliko ba business person n'abantu abalala naye abasajja baali basomye nnyo history ate baali balungi mu kudibatinga so abasajja basobola okuteekawo eggwanga eddungi n'olwekyo wetuba abakulembeze abasinga be tulina buno bubaka mugezeeko nnyo okusoma mugezeeko okuimprovinga ku debate nti mujja kutuuka ambassador mukayane na America ogiwe ensonga lwaki mwasazeewo omuntu agobwe nabo batuuke bawulirize kyeri genuine so kaakati twetaaga kwenda naye wekinaaba nga abakulembeze bwe tusuubira okuyingira mu bukulembeze bakola ensobi ezo eggwanga bajja kulitomeza kale tukweyanza nnyo Kasozi awebale ennyagira maaso okubanga otugobera kati okwo nyini gattako subscription awebale tonnaba naye kale wabadde wabikola dda kati likinga oba sharinga abalala sharinga ne of course za kubanga ogabanirawo obubaka bonna bwetaza okubeera nga oyisaawo kusinziira ku ndowooza yo tukweyanziza okutambula nafe